olina ka speed musala wala film ya heroes eri ku muno wachi balinga mu characters enjawulo ninga mwali mu characters njagala nyonga yaina tissue degeneration tissue degeneration nga neba kusala wajira ne wegatta nga neba mukuba ne bamutema mu yegatta kati nange mugundi zange jinzi zange muli mu tissue degeneration yes okube salo yinzo gamba maze nakunyato lya era ali nashe nalindidde ngolwe baluwogola bakuba naye aja alimba mmere mpitirivu naza abantu babiri mmere tuleko tunalya anyway tuleva director okeze restaurant ngera kinso okugamba kyekimu opposite Senana Hotel, Senana Supermarket. Yes. Ogenda sanga ekizimbe bakiyita Nalukwago Plaza. Wali restaurant, Nalukwago Complex. Nalukwago Complex. Ogenda sanga restaurant mangidwa nga KZ. Era bajja kukolako bulungi olusani yabwe. Sebo. Gwe mulwadde. Ate nnakulya katono. Ndira ddala. Tubadde tukyajogera ku nsonga za Sheebah ne Cindy. Yegamba nti I was very disappointed okubeera nga yadelegatinze eyitadde muziwe mu mba. Yabadde chansala vice chancellor muganga nganga agadde nyeggulire kumulabe mabegakaawo nga buli kimu face ye evaayo ayinza okubeera nga strategy nga ayagala abeere nga face of Victoria University not Sudil and kino ekya battle okuba nga bakitaddemu ssente n'amaanyi ago it is also a marketing and PR strategy for the university at the end of the day era katusubire kinabakole Ibrahim baga akantu ko musajja kano naye nali wano nkugamba oba nagamba ngamba they are going to be a joint press conference bakiriziganye Cindy ne Sheebah raporo ngeji yakireseemu chancellor yakireseemu ngeri diplomatic an invitation for a musical battle adefa abagiza abali eno mwagala we want blood twagala kasaayi tuba vampire ndalo tuluma twagala kuluma nsingo z'abantu okitegeera kibayita battle project mu kibalaba nti it was very wrong for chancellor nga yeninga yakireseemu tekyayuguumiza it wasn't groundbreaking as we would have thought because the build up amanyi twayitaddemu mangi fe abamu eno wansi tupika ekintu ate bakituukidde omuntu okukyanaunsinga mayimba kaliyoke saatwogerako ye nayogera kuba yagamba kaliyoke paka mugorofa safa then nomano ogamba mbone bwana akuna emirundi emeka yes ojugambe nanga abyogera byogera buli kimu sina kyemwewakana okitegeera nekugamba nti omu nakyo talent omulala hard work but at the end of the day bagamba the end justifies the means we have to give credit to Sheebah for being the only female artist I know abadde emyaka 10 na challenginga the male dominance okitegeera abakyala bajjanga naye nga bebavaako Juliana Irene bajja naye ng'olaba tasobola kumegga njovu zino essatu ezaaliwo nga babeerawo ne babeera dissolve yawo Uganda akatoke kali eno badde wakatooke era gontusiza eno ku muyindi wakacere nga akatooke ako nkagenda kitono n'olwekyo eno nno ngigenda kitono badde tukyogera ku kya dominance yes badde gamba nti Sheebah we muweera credit weewo nti yajja mu game 10 years or 11 years ago and every year Sheebah yeyongera maanyi okitegeera buli mwaka yeyongera maanyi in terms of producing hits in terms of bookings in terms of brand ye okubeera nga yeyongera buli wamu niwoba ogambe ku social media niwoba ogambye Uganda mu buli boda ku boda the name Sheebah jeriri music amuwanirira kati waliwo mu Greece kibayita Hercules Hill Hercules yali omu ku bakatonda naye abagiriki balina bakatonda bangi Hercules oyo yali katonda naye bakatonda bedda babalabangako naye nga balina supernaturals babuuka balwana kati nga beebuuza Hercules oyo kye kiyinza okumukakkanya tumukubemukko oli balina afuna akasaale namukuba mu ntumbwe Hercules kati awo ne babeera nga bamumala amaanyi kati Sheebah
amanyi bagenda gamalira wa Hachiro siri ya Sheebah eri mu musical performance eni eri live okitegeera nti omuntu n'obeera w'amaanyi nnyo n'obaako n'obunafu kale obunafu bwa Sheebah we wano obusinga okubeera okweyereka bagamba yafuna omulimu gw'obuzimbi ne kati olaba ebintu ebigenda okunkubya abantu mba neetonze ng'okomyawo muno Sheebah yazimba flat south Serena bulijjo gwakingamba mbu Sheebah yazimba flat ku Serena naye kati fabogesi togerera mu similes and styles sometimes people might forgive me nimba nala kujyawo the context so nagamba ya flat nga nga nokiwa context ti sajja wange agakkaane aba ali awo nga bamukubira nti ate wano watunzeewo ddi bamenyeemu dda bali muzimba makalina nagamba Sheebah ne Birisa nga yasima n'asitukiramu yafuna na nnyonyi najja shaga ayetuka flat nga ziri omuzalinga nnya nga n'obusuula agala solooza ne bagoba kati ekigendo beere ekkololo zikire ekifi kino kidde eno bwe wati byonna bino naye kati nkyasobola okulya ennyama ojalya amannyo nkyalina gajja kujja neno sebo biddeyo bwe bityo okusegolola akati mwana haja alimba ozakuba banno mmere bweti so kabiya suicide sepuku abalaba firimu ya 47 rolling sijja kulekerawo gibajjukiza abasamulaayi babeerangawo naye nga singa obeera olina kyokoze ekibi ng'olina kwejjawo ng'owefumitira ekiso actually bagitanga sepuku kati ekkololo ng'ennaku z'omwezi 15 September olwagenda okola sepuku ajamala sobola kuzimbamu flat abantu baffe juka ziba zinatula ku bantu njagala abantu bakitegere okuzimbawo flat Ntambi ategeeza ku flatinga kati olunamalaawo saawa zingirenga mukaaga kiso kiveeyo olwo nga kano kamuleeze kasingayo ya byebe kakuba Sindi akuba nagamba Sindi ye mutasobola okuyimba n'ennyimba zo nakusinga ye n'ogamba tesijja zimba ngenda banza onoona ate nga zizo azokikola yagira kikola kwoto sipanga ndaba naye mbaolimba babeera nange oba Sheebah nkwano beera na twalina Sheebah nga shisha oyimanyi nti okyakubwa nankuba akama Sheebah naga oseruddamu performinga wantu era abajjanga bageneza taddanga mu performing so bemanyi ga Sindi awo nno siri muli wanyama nnyo simanyi lwaki haji aginsembereza bwati tujja girya mpola mpola ne kameramani waffe ayo kamera wamuyita musajja wange Uncle Ibra yes mwagala nnyo nno twabadde naye kusaawa entebe nga lugenzo nduna awilo longomba mbawulira mbuuza kiki yalakoledde Congo nze namubuuza sebe ekibuuzo lwaki mbuuza sebo otobabuuza abantu ebibuuzo nawuunawuunyi namugambye as a legendary artist how have you impacted your country nagamba good Seda wa Lufaransa oba natandise mu Lufaransa olumanyi bienvenue to Uganda welcome back to Uganda moment level dam bonjour awuli w'amaanyi so natuzeeyo ku Sheebah ne Sindi nti battle tugyesongedde emyaka egiwera era nze omu yali agamba nti mulimu battles eziba zirina okubeerawo for a lifetime nga wolaba twagambako nti no singa Messi ne Ronaldo basamirako mu ttiimu emu nakati tukyesunze before they retire oba okitegeera nga bwe twagamba nti twagala kufa mu America battle ya Rihanna ne Beyonce naye kyagaanye naye it might happen akabbe tebakola zino zaffe wezi bakola kibaita vazas discography yonna neyooli nembera ku stage yemu naye nga muyimba we mweyagalamuko we mukonvasingamu nga si byenyo bya bamavado ne Vibes Cartel bakolanga Vibes Cartel ne Gulu ne Mavado beekubanga olumala okuba abaana bawagiza bano ne beekubamu ku streets buli luddawa era kyamaliriza Vibes Cartel bamusibye Maisa nga bamusetinze omusango okusinzira ku ye katabuka yakola distribution ya kwa ne BBC ne ba musiba na music ya chafulu and of course afuluma ne yagamba nti yatuka ekiseera nga government ya Jamaica ekoze buli kimu okustopinga violence ku streets because of his music and Mavado utawe ne Mavado nikiremererwa nga nayo kimususseeko batwe kuddu ne musettinga up nti aso ya mondo bikiriki ne ba musiba basibe embwa
kati Mavado naye nadduka n'agenda mu America mu with the music ya DJ Khalid okitegeera kati wabaawo battles ezo with the best music yes